Musiibye mutya nate bannange yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mikwano gyange. Kansuubire nti musiibye bulungi mugyewaleko gyonna ate gye musobodde okubeera nga mukakkalabya olunaku olwaleero. Amanyi Omumbejja Aisha Nassolo yenze omuweerezaawo era nga nkwanirizza okusobola okubeera nga nkuweereza. Nkwebaza okubeera omuwuliriza omulungi era nkwebaza okubeera nga osubscribinga ku channel ate naawe atannaba nkusaba bambi osubscribinga oteekeko n'akadde kubanga nze nkyakuweereza. Bingi nnyo bingi ddala bikyali mu store wabula ng'okusobola okubifuna olina okubeera ng'osubscribinze n'oteekako n'akadde munnange olemwe ate kubeera nga osubwa. Leero nzize ate tusobole okubeera nga twongera okutunulako mu nsonga z'omukyalo ono Racheal Namiiro. Yes, kubanga ebyamutuukako ffenna twabimanya wabula olw'ebyo ate byazaayogera mu interviews ez'enjawulo ezizze zimukolebwako ndabye nga mu butuufu kyetaagisa okubeera nga mu butuufu tuzigaayagaayamu ensonga ze tulabe ddala ekituufu kyekiriwo ekifu kyekiriwa. Who is fooling who anyway? Kubanga kati ffe abamu tugetinga confused ku bintu bino oba munfuna wabula nga gwe atamanyi bigenda mu maaso ku mukyalo ono Racheal Namiiro. I think it was yesterday but one we najja nenjogerako ku mukyalo oyo scandal ze yalimu nga zonna nno munaye zaava ku surprise yali ey'essanyu era ng'omuntu eyali amukoledde surprise yali mwami oyo David ng'abeera mu ggwanga lya USA era bwe batyo yayita mu Shifah oyo Nakawomba akola ku Baba TV bakolere omukyalo ono surprise. Mu surprise nno mwalimu n'emmotoka nnambirira okitegeera era bajja bulungi nnyo ne baleeta ebintu ebyo omukyala oyo baamusanga bulungi nnyo ebirabo ne babimuwa wabula mu kumuwa ebirabo nga tannalaba kirabo ekyo kinene kya mmotoka baamuwa ebox n'agisumulula n'asangamu awo ka apple nga kalimu n'empeta n'ayogera bingi nnyo nga yeemulugunya kwagamba ng'alaga obutali bumativu era abantu abasinga obungi awo we batandika ne bagamba naye omukyalo oyo gold digger omukyalo oyo tasiima biki nga yeemulugunya tamanyi nti ate mu box omwo mwasanze apo ate mulimu ekirabo ekirala ssemalabo kye yali tasobodde kubeera ng'alaba wabula oluvannyuma baamugamba atayongera okubeera ng'asumulula box eyo era mwe yasanga ekisumuluzo ky'emmotoka n'asanyuka nnyo n'asanyukira ddala kyokka ate laba bwe bamugamba okuteeba omuntu amukoledde surprise ate n'ayogeramu muntu mulala ye yayogera Godfrey ate ng'ajjukira nkugambye nti David ye yali akoze ki ye yali amukoledde surprise. Kale n'olwekyo ebirabi ebyo byamuyita myaganya gyangalo kubanga omwami yalagira n'agamba Shifah ebintu abikwate abizzeeyo oba munfuna wabula ebyo byonna nga biwedde omukyalo ono bazze bamukolako interviews ez'enjawulo ku Spark TV bamukolako interview n'abantu ab'enjawulo bazze bamukolako interview nga bamubuuza bamugamba Racheal oli mwenzi nnyo bw'otyo kiki ekigenda mu maaso omukyalo omwami oyo David biki ebiriwo yabaffe relationship yammwe ekyaliwo oba yakomaawo yabaffe ebya Godfrey ate byo biri bitya kwegamba bazze bamubuuza ebintu ebyenjawulo wabula omukyalo ono ekyasinze otukuba enkukwe nze ng'omu anyway n'abantu abalala be nasobodde okubeera ng'ate ngoberera mu comments zaabwe omukyalo ono bamubuuziza ku nsonga za David ye yategeezezza eggwanga mbu David yes baliiko nayo mu relationship era relationship eyo yali ya myezi 4 gyokka era ne baawukana era bw'atyo n'agamba nti bamalidde ddala emyezi 7 nga teryanyega munne kubanga omwami yali n'omublockinga yakola ki yamublockinga bw'atyo we yatugambye. Ampuliriza eyasobola okubeera ng'olaba surprise eyo omwami we yamala okimanya nti omukyalo ono tateebye ye yayogera ebintu bingi mu bimu ku bye yayogera yagamba nti omukyalo oyo mbadde muteekamu ssente nnyingi buli wiiki mbadde muteekamu akakadde kamu ku kakadde kamu kitundu oba munfuna nze musasulira waasula enviiri zaayagala zaasiba omwami oyo nga wayogera David era bw'atyo n'agamba nti tuyise mu bingi n'omukyalo oyo waki abawala temusiima kugamba yayogera ebintu bingi nnyo wabula omukyalo ono Namiiro we bamubuuzizza ku bya ssente ezo n'omwami byamukoledde omukyalo oyo yategeezezza eggwanga mbu ezo ssente zagamba akakadde akamu n'ekitundu zampa buli wiiki alimba era ye yagamba nti mu relationship eyo gye bamalamu ey'emyezi 4 akakadde kamu kitundu kwe yamusaasanyizaako mu myezi egyo 4 era mbu nako kamuwa lwali lutalo omukyalo ono gwenjogerako muyimbi abatamumanyi era tuyimbidde ennyimba nga
nyongera kwagala ne tolwayo eyo n'endala abazimanyi muzimanyi. Yagambye nti ne ssente ez'okuzimujja muzaliza bulumi era ku luyimba luno olwanyongera nga ssente zibulako ayagala kukola video wabula nga ssente zibulako. So kwe kwogera naye n'amugamba bannaaye njiyizaayo biki, kwe kumugjamu ezo ssente akadde akamu n'ekitundu. Bw'atyo yategeezezza abantu abadde munnaye bakola ki, bamuwuliriza bw'atyo yatutegeezezza omukyalo oyo. Wabula nga abasinga obungi twewuunyiza ne tugamba yiyi kino kisoboka kitya, kubanga mpuliriza omukyalo woba wasobola okufuna omukisa n'olaba surprise eyo osobola okubeera nga ate weesalirawo ekituufu kyekiriwa. Racheal Namiiro ayogera mazima oba atulimba, naye nze ng'omu wano ndabawo ekitali kituufu, ndabawo obulimba obugenda mu maaso. Olw'ensonga wenkubisamu akafaananyi surprise eyo we yali n'ebigambo omukyalo ono Racheal bye yayogera n'engeri gye yareactingamu ng'ategedde nti David tasobola tugamba nti essaawa eno babadde bamaze emyezi 7 nga teboogera era biki byonna bye yayogera kwegamba ndabira ddala ng'omukyalo ono waliwo ekitali kituufu. Wabula naawe munnange osobola okwekolera judgments ezizo, gwe kiki kyolaba okusinziira ku surprise eyo n'embeera Racheal Namiiro gye yalimu n'essaawa eno ebigambo by'ayogera. Essaawa eno Racheal Namiiro omuwulira ng'ayogera ebintu bino ŋŋamba n'okugamba nti oba abantu babiri banjawulo, oli Racheal Namiiro omulala n'omulala, naye ate nga ye muntu omu. Olw'ensonga nti oli yayogera birala ate n'essaawa eno omukyalo ono ayogera birala. Kuba we yategeera nti David awo yatandika omuswitiza n'amuyita baby tujja kwogera kyokka ate ku ssaawa ena atugamba nti n'ennamba ya David tagirina mu ssimu ye. Kyokka nga we yamala okitegeera nti David yaweereza surprise yatyamu. Abasobola okubeera nga mulaba surprise eyo musobola okunjulira. Era bw'atyo n'agamba tujja kwogera, nja kukubira twogere nga bano bagenze. Kyokka ate atugamba nti talina na nnamba ye. Omwami oyo we yali ayogera yalaja n'agamba nti tuyise mu bingi n'omukyalo oyo, kwegamba yayogera ebintu bingi nnyo. Wabula ku ssaawa eno Racheal Namiiro byonna abyegaana. Era yagamba nti omuntu gw'amanyi mu bulamu bwe ali omu Godfrey era mbu yamubeereddewo era yamukoledde buli kimu. Ebya David byonna bye yayogedde yabyeganye era bw'atyo n'agamba nti yayagadde kumwonoonera linnya. Oba munfuna baganda bange, byonna omukyalo ono Racheal Namiiro yabyeganye. Yagamba David tamanyi lwaki yakoze bw'atyo, yandisoose mukubira ssimu n'ayogera naye. Kwegamba simanyi oba who is fooling, kubanga abamu ku ffe tuli confused oba munfuna. Wabula nga yeeganye n'agamba nze siri mwenzi era sibangako mwenzi ate sikuula. Bw'atyo we yayogedde omukyalo oyo. Naye ate era we tuddako emabega ku surprise, omukyalo ono nga bamugambye teeba omuntu akuweereza surprise eno era n'embeera yennyini gye yalimu nga tannateeba muntu, naye ekumala okulaba kiki ddala ekituufu omukyalo ono kye yali akola ki ekyali kigenda maaso mu bwongo bwe, kuba yamalira ddala ebbanga ng'ali awo bamugamba yogera omuntu tamwogera nasooka n'amenya erinnya erisooka n'agamba faani we. Ne bamugamba nedda si faani w'omwami wo, nti ani oyo? Kwegamba ng'alabira ddala akyebuuza mu Katonda nsonyiwe naye ngenda gamba nti mu baami be ani oyo yali akoze ekyo, paka we yayogera nti Godfrey. Nze nsuubira era abakubanga Godfrey yekka gwe yalina mu bulamu bwe yandikyogedde bwogezi nti oyo Godfrey, ekyo ne kiggwa. Naye ate ne yeetoloola kwegamba nga naye yeebuuza. Naye ate ne bwe bamala omugamba nti David era condition still embeera gye yalimu. Kati ate omuntu gwe mwayawukana edda nga yakubulooke nga mumaze n'emyezi 7 nga temwogera, lwaki ate womaze okulaba ebirabo byakuwadde ate okyamuse? Oba munfuna baganda bange, kwegamba nze sibitegeera ebigenda mu maaso. Ate yakyamuka nga amaze okulaba emmotoka n'atandika omubebisa tujja kwogera, n'agamba ne Shifah nti bannange nsaba omwami oyo ansonyiwe munneegayirireko bansonye. Can you imagine ng'omuntu mwali mwayawukana? So bannaaye nze njagadde kubeera ng'ate twogeramu ku nsonga z'omukyalo ono, kuba ndaba nga waliwo afuulinga munne, either ffe tutategeera ffe abawuliriza omukyalo oyo interviews ze bamukolako ne byayogera, obanga bannaye waliwo ekigenda mu maaso ekitakola ki ekitategeerekeka, naye nga byebyo ebigenda mu maaso ku mukyalo ono. So wabanga bye yayogedde nti David yabadde amwesibako,
yakati awo ababadde boogera nti ate bannange David musajja wattunga alabye ndowooza munaye ansa mwagifunye kubanga ye wagamba nti omuntu twali twayawukana dda kati essaawa eno tasobola kuvaayo ate nankolera surprise wekiba nga kituufu abeera mutuufu kuba nange ne wemba nze nga nayawukana n'omuntu ate mbu nankolera surprise sisobola kumuteeba wemba namovinga on era mba nja kwogera oyo gwenkola ki gwendi naye ate essaawa eyo mu relationship era bwe baŋŋamba nti oli yagikuwadde nange nja kwekanga nnyo ŋŋambe yiye ate omuntu gwe nayawukana naye ki kino kye tuliko okitegeera so wabanga naye munaye yali ddala nga yayawukana ne David nga mu ssaawa eno we yalabye okubeera nga ate akola surprise then awo David naye akola ki alimba awo David alimba wabula bwe biba nga bya bulimba nga si bituufu awo munaye musajja wattu alabye nnyo alabidde ddala kuba mu mbeera eno ye yakoze loss kuba bwe biba nga bituufu nga ddala yamuweereza akadde kamu n'ekitundu buli wiiki eba loosi y'amaanyi bannaaye mugendeeko mu bibalo mulaba omwezi omukyalo nayinza kubanga yafuna ssente mmeka ye ate mu myezi 2 paka mu myezi 5 kiyinza kuba kitya awo nga tuvuddewo ababadde banenya Hope Shifah kuba naye mukazi wattu bamutabukidde era naye interviews ziri mumukolebwako bamukolako interviews wano ne wali wabula bangi nnyo bamwogerera naawe oli mukazi biki kye wakoze tekiriiyo mwaba muvumirira omukyalo yo mwetegeko mu bigere bya David nga yeggwe abadde akoledde omwagalwa we surprise ng'oyagala kuzula kuba nze kyemmanyi ku surprise zino Shifah zaakola oba abantu abamu abamuyitiramu okukola surprise baba baagala na kuzuula mazima nga bino abantu abamu bi program bye bakola nti zuula omwagalwa wo so kyemmanyi ne program eno ya Hope Shifah nayo yeefaananyirizaako ng'ebyo nti omuntu yesu akola surprise at the same time n'ategeera n'otegeera ddala omwagalwa wo ono omutima guli eriye oba amulimba oba munfuna so naye wesseeko mu bigere bya David ogambe senga nze nabadde David nina omwagalwa wange muweereza ssente mukolera kino mukolera kiri nenjagala nzuule ddala omutima guli wange oba guli wuwe neefuna omuntu gwempitamu n'akinkolera n'enzuula amazima ddala mutuufu oyinza onnyigira Shifah tosobola wabula osanyuka busanyusi wabula nze kyemmanyi ku nsi kuno nti buli kintu kyokola waliwo gwe kigenda onnyiiza ate waliwo ne gwe kigenda okusanyusa ono agenda kukosebwa yesi naye ate ono ye agenda kufunamu kuba binene ebintu nze ndaba abaana bangi be bataasiza waliwo n'enkuba kyeyo juzi yali naye ali eyo gyali ng'alina ssente zakola aziweereza musajja simanga upcoming artist kyokka nga upcoming artist alina omukyala ewaka kati wobeera nga yeggwa muwala gwa akoze surprise eyo Shifah n'akubuusa nti gwoweereza ssente ali mu bibye owulira otya owulira ng'oli musanyufu so bannaye abanenya Hope Shifah nze mbadde nsaba mu kikomye n'ekikome ekyokubeera nga mumunenya wabula ffe ng'abakazi ffe ng'abawala ffe ng'abakyala twetereeze n'abaami nabo beetereeze kyekyo okubeera ng'oli mwenzi ogattika abantu batadde wamu obagattika kyo nga kyo in the first place si kirungi n'akamu n'akeddagala nno so kale tulema ate kudda ku mukazi ate kudda muyombesa wabula ffe kennyini ng'abantu twekyekinge tugambe naye ddala kubanga newe tunaamunenya era byo bino ebikolwa ebibi bijja kusigalawo wabula tumwebaze nti yajja abantu bangi bambi bawonye ssente zaabwe ziri saved because of her siyinza nze nakumunenya ku kye yakoze kuba gwe omulimu gwe so ffe abantu ffe tulina okwekuba mu mitima ne tukola ki ne tusobola okubeera nga bannaye twebeereramu naye nga bambi ebyo bye bigenda mu maaso wabula gwe kennyini tuula ng'omaze olaba surprise eyo n'okuwuliriza ku interviews ez'enjawulo omukyalo ono ze bamukolako ojja kumanya amazima gwe kennyini nga teri naagakukase gategeera nti kino oba kiri bw'owuliriza interview oddeyo okuba ne flashback ku surprise byali bitya gwe bye walaba ddala byayogera mazima oba si bituufu n'akamu naye nze kyensaba ffe abaana abawala embeera eno tugiyigiremu nnyo n'abasajja n'okusingira ddala ffe abaana abawala kuba the end of the day bino bisinga kutuuka ku ffe nobeera n'abasajja 5 nobeera n'abasajja 10 nobeera n'abasajja bonna booli nabo olunaku nga luno singa luba luzze mu bulamu bwo okimanyi nti nno bonna oyinza obbafiirwa abadde akugasa n'abadde takugasa bonna oyinza obbafiirwa omulundi gumu
so munaye bonna oyinza obbafiirwa mu bintu bino kuba kati oli simanyi nti oba Godfrey ate ye we yawulira bino naye yasigala kyekimu era naye yagamba yi bulijjo ayinayo ne David. So munnange naawe weegendereze kino kyandikutuukako bonna n'obafiirwa omulundi gumu, abadde akuyamba abadde akubeererawo noono munnaye abadde takubeerawo bonna n'obafiirwa omulundi gumu. Naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo abankumira takumira mpeera. Sigala ku mukutu kuba amawulire ngenda kukuleetera amawulire agagenze maaso n'okubeera nga tegatuukawo olunaku olwaleero. Wabula nga njagala tusooke tutunuleko mu nsonga z'omukyalo ono tuzigayegayeemu, then ate oluvannyuma tukomewo n'amawulire gaffe agagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Weekuumire ku mukutu guno nkomawo abankumira takumira mpeera mweraba.